40 bameka buli lunaku bafa omusujja gw'ensiri naye ng'omusujja gw'ensiri era gwetololera ku bintu bya buyonjo by'amazzi agalegama wakyamu agatatambula n'ebiringa ng'ebyo kati ate bwe njogera ku b'ekiddukano nabo bangi n'olwekyo basebo ne banyawo nga mmaliriza ebintu bino ebitaano tulina okubikola nze nammwe. Ssaabasajja kyeyava ateekako n'ekirala nti abantu abakola ekyo bafunayo omukadde omu ku kyalo ne bamukolera ekintu kyabadde talina mu maka ge, oba nga bamuddaabiriza ennyumba oba nga bamukolera toyi oba nga bakola ki. N'olwekyo kuno ssentebe yalonze era nampa erinnya Kevinani Nalwadda. Mukyala Kevina Nalwadda tugenda kumuzimbira katoyireti ak'omulembe mu maka ge yajja Ntongo. Bwe tunaakamala ne tukola na biri olwo nga tulinda si mulala wabula nannyinimu yennyini Ssaabasajja Kabaka okujja okutongoza Lweza ng'ekyalo ekyekyokulabirako mu bibuga bya Buganda. Omulimu ogwo munene naye n'agenda mayiro 10 atandika n'ekigere kitya. Olwaleero tumaze omulimu ogusooka gutuyambye tewakyali kwebuusabuusa. Nsaba tugende maaso n'okusimba emiti gya Kabaka njagala ku mayiro eno ku luguudo luno kati olufunye erinnya. Ffe tumanyi nti kanso emanyi nti obuyinza bw'abantu obuyinza bw'abaki. Kaakati ku ssaawa eno tokwatirwa ensonyi. Omuntu agamba nti ekkubo lino tetusaanye kuliyita Profesa Ntambi James Road titwali luyisa erinnya ddala awanika omukono nga totya. Abantu abagamba nti erinnya eryo tulituma oluguudo luno twebaze Ntambi kimu naye n'abaana baffe babeere inspired olw'omusajja oyo Ntambi eyatandikira wano e Lweza ng'omwana omunaku naye nga kati asomesa baki bazungu abo be baba bawanika emikono. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ssebo ssentebe tulinze